Abasomesa mu nsi yonna bakozesa olunaku lwabwe. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja emikolo gy'abasomesa agikwatidde mu kisaawe ky'essomero lya Birembo War Memorial mu disitulikiti y'e Kakumiro n'ategeeza nti gavumenti yakwongeza emisaala gy'abasomesa kyokka ng'egenda kukikola mu mitendera. We are coming in a phased manner and we shall enhance, including the CAO, the Chief Administrative Officer of Kakumiro and others are paid 1.2 million. It's not only the teachers, it's countrywide. Nabbanja ategeezezza nti gavumenti esiima nnyo emirimu egikolebwa abasomesa mu nkulaakulana y'eggwanga era nga batwalibwa ng'abantu ab'omugaso. And the government recognizes that the teachers sometimes work under difficult conditions. Wabula abalabudde ku mize egibaleetera okwosaayosa ku masomero kyokka nga gavumenti ebasasulira mu budde. Abarungi abasomesa nyakyaitu omulimu gwaitu gumanyirwe kuteekateekaniza abantu b'eihanga. Ekyo nigenda abantu abali hano mukiterere engalo okuba abasomesa omulimu ogwo bagukora. Asimwe Fred akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abasomesa Kiyunatu ettabi ly'e Kakumiro asabye gavumenti okwongera okusiga ssente mu byenjigiriza by'eggwanga. And promote lifelong learning opportunities for all. This will require increased investment in education and teachers who remain central to the achievement of quality education. Ate abasomesa ba Mukono Municipality bakozesa olunaku lwabwe mu nsi yonna ku Valley View Resort Esseeta. Omumyuka wa RDC w'e Mukono Road Atiitwe Kagaaga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ng'onaakubiriza abasomesa okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ng'emyuga YLP, UWEP okusobola okwegobako obwavu. Naye mu myuga musobola okugendayo. YLP ndabye abavubuka abasomesa abangi bavubuka abavubuka YLP zammwe. Kagaaga asabye abasomesa okubeera ekyokulabirako eri abaana n'okwewala okutulugunya abaana. But let us also, you're dealing, especially those that are dealing with little children, they learn by what they see. Akulira abasomesa mu municipality y'e Mukono Susan Wamala Serunkuuma agambye nti eno wiiki y'abasomesa bakoze bulungi bwansi n'okufuna emisomo egy'okwezza obujja n'okulaba nti balongoosa emirimu gyabwe. Naye ate kyetuyizeemu titobeera musomesa kyokka wabula funayo ekintu ky'okola ekigatta ku inkamu yo. Ismail Kasoha ne Lydia Nakiguli be bakusakidde eggulire lino ku Rawukedde TV. And the nation is